Yes, ku Megatron kuli tugamba nti nobera ngo subscribing, liking, atoberinga or sharing. Mazado Megatron is my name. Era ngambe basokwera nti mutambula naffe each and every time nebanga mwekumira ku mukutu ogwa Megatron Media. Naku lubadde lwa leero essaawa zibadde ebigambo ne bibanga bikyuka. Ajukira nti wabaddewo olutalo wakati wa Tamale Mirundi Junior ne taatawe Tamale Mirundi Senior. Era nga luno olutalo lwatitidde okubeera nti Tamale agamba nti aziise Tamale Mirundi Junior mu buwangwa wabaki bw'abalogo kuba yagamba nti luno olutalo olubaddewo abadde tasobola okubeera nti asonyiwa Junior. Naye olunaku lubadde lwa leero era nga bwe lukeera omukulu yakeredde ku Baba TV ina sheeyo gyakola yabadde mukambwe nnyo era namulabye yakutta amawulire gabukidde nabanga agesanguza okumakya abadde mukambwe nnyo era naleeta ne ku story ya Junior alaga nti ate ku busungu balina ku Junior bungi naye zibadde ziwera ssaawa 10 ngenzo balaba nga bali wa Kigundu. Remember ono wachika yeddira nkima ne Tamale Mirundi yeddira nkima era abatabaganyiza wabadde Tamale Mirundi mukyala Tamale ne Tamale Junior yennyini Tamale Junior nabanga afukamira naye tondera taatawe nakulwalero njagala okutwala omukisa guno okwebaza Omugaga kubera nti ataddewo embeera ey'enjawulo Junior namuyita ne taatawe namuyita Tamale Mirundi Senior nabanga Amusonyiye. Remember olutalo luno abatamenje lwava ku Pastor Bujingo bwe yakubwa amasasi the day after we yakubwa amasasi waliwo show eyali egenda maaso we batera okutuulaawo batera okukolera show yaabwe akafo kali awo bakayita Joystar wakaliga oba nga owa meya awo Joystar we kali awo bali bashootinga bali abantu bali bana kwaliko Junior kwaliko Simon Kawalata yali akubiriza show yali moderator kwaliko Dr. Tamale ne gaiba muita kasiri nga wona kola bana sitibatuula nga kasuku bwakola bana sibatuula ne babanga bawe ebirozo byabe ku nsonga zitambula mu ggwanga bali ku nsonga ya Pastor Bujingo kati bali bakyatudde Tamale Mirundi najja naawulira nga Junior akola statement eyamunyiiza nga yagamba nti statement eno gyakola mbinye enso kubeera nti akola ki yamuleetera ebizibu era Tamale awo yaviirayo nga Junior amaze okola statement egamba nti omukulu baleka bamusaze bukirita nakola statement era egamba nti asikinga ayagala visa ye USA naye bagimumye ayagala kubomba adduka eggwanga. Tamale naavaako. Tamale we yavaako nabanga alumba Junior mugamba nti mulekera okubeera nti mwogera ebigambo ebyo mba temusobola okubeera nti mulekera okwogera ku nsonga eno muveewo. Awo Junior naafyuminga nayomba ne beekwata amataayi Mirundi n'agenda najjayo pisto akuba omwana n'adduka naye n'aleeta n'akwata ecupa amukube era omusirikale yakola ekyamanya okubeera nti ataasa olutalo olwo nga Dr. Tamale adduse buli omu adduse abunye emiwabo kabeera ali ekyali awo ono ndooza Tamale Mirundi yalowooza nti bakola batya bagenda kwongerayo mu maaso bashootinge. Tamale Senior n'agikwata n'agiwuzuumya eri n'agikanyuga ng'akaaye era olutalo lwali lw'amaanyi. Awo nno Junior enkera n'akola live n'aba munyiivu nnyo nga taata we naye aleese omuliro era interview eno weeri wano ku Megatron baali ne Chris Robinson ng'amubuuza obuzibu bwavuddewa n'abanga amunnyonnyola nga bwe kyabadde nga ye n'alayira obutabeera nti obutasonyiwa Junior ku bye yamukola mbu yamulangira obutamivu n'akola ki n'ayomba nnyo ebigambo ne bisigale nga bigenda mu maaso. Whereby mukulu yagenda mu bantu ab'enjawulo n'agamba nti omwana ono ne wanneetondera sigenda kubeera nti musonyiwa n'amugana n'okubeera nti agenda mu bantu ab'enjawulo okuseekinga for what for help ku kintu kyonna kye yeetaaga n'abanga amukuba amagye amavundu mu bantu ab'enjawulo. So era waliwo interview gye twataddeyo wano yabadde yajjo oyo omwana nga nemeteko ajja kweddala mutabani wange ajja kubagana n'omwana ono paka omwana nga yogedde ebigambo bingi. I don't want anybody to tell me that I will attack that boy until ngoliwo byomutayimbwa mutwe ayagala olutalo lugwaka kuba entwa gyasi. I will destroy that boy. I don't want to entertain anybody. Gwe sirika tewali kusirika kayina abakakozesa ogenda kukaddiza omuliro ate kwogera ki? Has he told me that I'm a cannibal? Has he told you that
I work with the opposition. No, akakana mukatulese. Akana ako bakagula ne kayingira mu Nuupu. Nga bagamba Museveni tindi wa Mengo no mwana yaliyo. Ate ani yamugamba oge kaliyo sent. Bali katani ndisale ente yange ndisiba mu ndongo. Uyo mwana libali mutanafu na mba ndaba kagundi nga ayogera. Ono Gasumba. Ogambo nze Mirundi n'omala ngamba ndi neba kakumwana ngo omuwala singa kafu N'ekyo kigamonga kyabadde kinene nnyo mwana. Nirwe ekite mukabantu ekujasa babutuma Ne Gasumba musajja wavunaanyizibwa. Unika biesesi wano teri lutalo lugenda kuzikira na mwana oyo paka nga oli wakakubye n'akatta obanga anfudde tugenda kubaka na paka Yesu lwalite kuba mwe kye babakola ti this boy bamugula nze abo abaana mbamanyi abo benwana nabo whenever they have a financial crisis or a crisis badda kunze gwe njagala ombulinza anvuma ki amayembe gange ngalina Togega. Agugu gakoze emirimu munene. Eddoko lyange ndirina ndigenda ku mmandu ate siina atoloza yasoose okunvuma waliwo mutabani wange yali mulokole ngenda ku mbaga ye naga ntaata oyo ayina amayembe bwasituka n'ogamba nti nno tekirina buzibu nga yina mayembe gange biina ebyamaanyi osanga bye byamugobye agwe mbuli ekyeyogedde kyekirimu amagezi ekyenswaza tewali kikuswaza kiri awo lwakuba nti nno kyabulabe nnyo omwana okutunula mu kamwa ka kitaawe nti ndi kitaawe nze musabira buli lunaku bamutte nene bwotaba kitaawe wamukuza yakulira mu makaago embwa gyokuliriza yakusikira embwa giwa emmere era nali ndowooza nkugambye nti empuuta nagijja mu katale ng'ebunya negitwala ewaka negiteekamu kacumbaala negiteekamu kamulali negiteekamu buli kintu kyonna newunya negiwa ebweru n'emikwano gyange waliwo ne mukwano gwange gundi ambasada ali mu Amerika omwana nedda omwana njamukuba paka naye yakugambye anti mulowooza ngokana akakazi akawemula sikumaze nedda katukuba bale mubiveemu kamba kubira akaana kano paka lebanakaasa omutwe paka abantu ba omutwe ne bagwasa ayagala olutalo lugwaka kuba akaasa omutwe awo osirike bano bagasumba bekavuma onvuma otya obanga nze ekyali kakubye essasi kuga fena tulya matako ga bujingo nga gwe kekalisa omutami evano kankube lyakayita ku mutwe nkugambye ne bugingo yaŋŋamba ti omwana oyo asobola okugana nemuganzikiriza naye omwana yinja mukuba paka mambye ngenda kakuba kuba sikubako nkuba bakakozesa abakakozesa kati gwe bulwana nabo nti kankubuuze nze singa omuntu ajja ewange ng'akulembesezaamu omwana nge yenna agutaliigo mufere nolwo olufere nti onzite kuba kulembe mwinamba kuba amasasi kubanga ojja sipe yalinga omwana oli ajja kunzita te n'omwana ffenna tugende kati kakubesesa omwana gwokulembezaamu kakati kambuuze mukulu Tamale tewali muntu yenna asobola batuuza taliiyo yani embwa nno gigobye omwana nze mubalaga namugobye okusinziira ku byakola si waawano si wa famire yaffe ani akaaga bano bakubasala ndongo enkya tukuba endongo tuyina n'endiga yaffe gye tugenda okusala tugikawandulira ebibyako kagende nenagisi yaabo naye abakooye mubadde mu muloga ani amuloga omusiru oyo baloga mwavu baloga embwa amazi omwavu tebamuloga bakulogwekoki busiru bwewabwe waako kubanga nze manyi omukazi teyayenda naye omwana oyo bamuwanyisiriza mu ddwaliro naye oyo omwana abimanyi gyobiva neddambukakasama tekajja kudda mu famire yaffe banka malewo nze akatta nempulira amawulire amalungi tiyakakubya omutwe n'agwasa yajja okugjawo olutalo luva wafudde tujja kubagana paka lwenawulira walijja omwana eyo mu maaso eyo nakwetondera musiraamu okulya embizzi you see for me olayidde ekigambo kinene omusiraamu kyangu okulya embizzi okusinga omwana oyo okukomawo mu famire yange
Kyangwa omusiraamu okulya embizi okusinga omwana okoma mu family. Akoma okola ki? What do you want him? Omutemu. Then you are telling me that when you see snake in your house, oguleka ne gutambula ne kugenda. Katonda akuyambye ebiwaffe bigobedde embwa eno n'efuluma. Kapo ezaala ebyana byayo n'ebikanga amagunju ne gafuluma. Eggunju lifulumye nti ate nkola ki? Nga likomawo okola ofi. Oyo omwana ne mukuzika kange talibeeramu. Talina maka ga mwana wange anzisamu naye ndi mugoberawo. Talina maka gange galirinnyamu. Ne mukuzika talirinnyamu. Nze sisaaga. You watch me. Mwana ngo mutaddeko nnyo ekikolimu. You watch me. Oba omwana oyo aliddamu okundawo. Arrogance. Obujozi bwabwe obubaniisa ku bantu. Amelia yankola bubi. I regulate Amelia. Bakola bubi nnyo. Kyenalaba mu siteeta sikisobira muliro gutazikira. Kubanga ono yangwamu nti ndi mugezi nnyo. N'amanya bwe sijja muwagira. Nali namulaba dda mu mawulire nga mujozi nnyo azimba nga ssekoko. Engatta yambala zaalumwa. Zino ez'abasajja. Ife Abaganda tubayita za mufuula. Privileged wealth yawasa muwala wa president. Yali mugagga nnyo, yali mugezi nnyo. Ayo erisi oyo atuniako. We are better than him. Ovolaba yategeererawo ti ampe decision okatera mandwa nti nesiza akayo kali bakalijo kakati tebambuulira. What these people did immigration bangatuulaawo mba ndi awo nga nabana abalala bazze abana nembaga nti wagambye otya you don't know them. Okumanya abasajja baatubana esiteetawosiyantamu n'okutunda kwokerozo ne bwe mba ngenda Entebbe mala kuzibiriza okuyita ku siteetawusi nezibiriza n'omala okuggwerayo. It invokes anger. To hear what state house it invokes blood surges into my body. Bantu bamwenyabwenyabo. Eno embwa yagaye nti bampanga ku butwa. Banzijanjaba ki? Amazi, empanama. Akatoka kalinga empanama. Nyinza okubawo ekinene ekirala. Katukireke. Kaakati abasajja baatutwala ku tesi y'enjaba bakuwa eddagala n'oddukana. Saawa nga 3 oli ku toilet para. Gyonna giwamize. Ennaku ezi nnya giwamize fulumye. nga kye batuwa kiri eki. Kimu. Wagenda nga n'oli ekyemisana n'oli ekyeggulu mu woteeri yaabwe. Twamala ennaku nnya ku airport because of arrogance of a woman in the state house who did not tell us, have the courtesy of telling us, you 5 of you kyagamba but these are Ugandan names. Abasajja banya abakazi b'omu state house banyamu bankalasinga. How can you harass somebody who is defending your boss? Nalimba funa mungi. Okujjako ennakusi gye nadda nyine. Okujjako ennakusi gye nadda naye ewaffe. Nagenda naki. Bwe bakwatira ku airport. Nga ne bali abalala tubamanyi. Anti bali baali b'amagye. Abakuuma president. Babatadde ku listi si ab'amawulire. Because nze nali manyi nti visa ebeerako omuntu ki. You believe somebody. Ti visa eyiye eriko gundi ne gundi. If it was a visa containing names of my gundi abasitaafu ya media baali b'amagye. Ate nabamanya nti kwebali mbategeera luvannyuma maze ogenda ku immigration egundi baŋŋamba where the others kubanga eye Dubai ebeerako n'abantu 10 visa saamanya nti kuliko ekikozi nekikonnomba abasajja enya omwana wange aligenda mu state house oba omuzzukulu ekigambo state house nekiwulirako I can shoot somebody. Babamazawo enaku nnya batukebera njaga abo mu state house bali bakumanyi twamala ennaku muli mu kuddukana omwaddusa bunyembi wabo kabera ali ekyali awo ono ndooza Tamale Mirundi yalowooza nti bakola batya
bagenda kwongerayo maaso bashootinge. Tamale senior nagikwata nagiwuzuumya eri nagikanyuga ng'akaaye era olutalo lwali lw'amaanyi. Awo nno Junior enkeera n'akola live n'aba munyiivu nnyo nga taata we naye aleese omuliro era interview eno weeri wano ku Megatron baali ne Chris Robinson ng'amubuuza obuzibu bwavuddewa n'aba nga amunnyonnyola nga bwe kyabadde nga ye n'alayira obutabeera nti obutasonyiwa Junior ku bye yamukola mbu yamulangira obutamivu n'akola ki n'ayomba nnyo ebigambo ne bisigala nga bigenda mu maaso. Whereby mukulu yagenda mu bantu ab'enjawulo n'agaa nti omwana ono ne wanneetondera sigenda kubeera nti musonyiwa n'amugana n'okubeera nti agenda mu bantu ab'enjawulo okuseekinga forward for help ku kintu kyonna kye yeetaaga n'abanga amukuba amagye amavundu mu bantu ab'enjawulo. So era interview waliwo interview gye twataddeyo wano yabadde yajjo omukulu yabadde mukambwe nnyo yabadde ayina ne presenter gwakubye still interview yabadde wano babadde ne Chris Robinson n'amugamba nti beera ng'osonyiwa Junior musonyiwe era olutalo lwabadde lw'amaanyi yabadde agenda nakuba presenter yabadde munyiivu nga yagamba nti omuntu yenna amugamba okubeera nti asonyiwa Junior naye abeera mu lukwe kuba ye yabadde agamba mbu Junior bakola baki bamukozesa mbono lwaba ogwo gwatera okuvuma amukozesa kati anti jjukira ye ali tiimu MK kati mbu lwaba ogwo yayise eno akozesa omwana mbu omwana alina ssente ze yalya bingi nga bibadde bingi byamulowooleza naye all in all Mukama Katonda mulungi ebintu byaba ku Pastor Bujingo ne bijja bibadde biranzi nga Junior bamuganye n'okudda ewaka nga yagamba nti tamulabe ewaka wamulaba wonna otero lukyagenda maaso bajja kwekuba paka naye so I'm more than happy okubeera nti right now abasinzize fire right now bali kimu right now bali bonna cause ndabyekaawo Junior ageze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo n'agamba nti blood is thicker than water. Neyebaza taata okubeera nti amusonyiwe neyebaza n'omugaga amukubeera nti abazizaawo abasinga ebintu bino badde mu bayita bubadi nti Tamale Mirundi senior mukukunavu ali mu bubadi kintu kyonna kyabadde kya bubadi byabadde serious just that omwana naye yanyiize nnyo n'ayitawo ate taata n'alaba nti awo omwana ono ampisaamu amaaso remember byava each and every day n'alugamba nti guno omulundi si gwe gusoso okubeera nti balwanagana guno omulundi oba gubadde gwakuna era nalina interview gye nalabyawo ya Junior agagamba nzite taata wange tuyombagana ne tuddawo abasinga baga nti omwana atutembeera zaani omwana atutembeera za Mirundi so olutalo lwabadde lw'amaanyi era olunaku lw'ejjo obusungu omukulu lwebadde nabo yabadde tasalikako musale nga buli amugamba okusonyiwa Junior ayagala kulwana naye bulwanyi ayagala mukwata mataayi agamba nti omwana ono amuyisaamu atya amaaso n'amulangira obutamivu n'amulangira obulalu ebigambo byabadde bingi naye nga mbadde nina nakyenkyagamba abasinga mbadde mugamba nti kano kabadde kabaddi nti bali mu diversion eno teyabadde diversion bintu bibadde serious nga Junior ne taatawo olutalo lw'amaanyi era abasinga olutalo luno tebaalubaddemu nnyo naye nze nalubaddemu wakati nga taata awanda muliro ne Junior awanda muliro buli live gy'akola agamba nti tajja kubeera nti akola ki asinzinga fire nti naye ine endowooza tebajja kubeera nti bamutegeerera so all in all ensonga zaawedde nga Junior afukamidde yeetondedde taata we n'amusonyiwa era nga twebaza omugaga Kigulu kubeera nti watereeza embeera eno ebadde egenda kuleeta taata okubeera depressed omwana wo okubeera nti amuli mu kubaganyo aleeta nawe n'oleeta remember before kumusonyiwa lwabadde lunaku lwajjo Junior n'avayo n'akola statement oba n'agenda ku live n'agamba nti asaba kisonyiwo eri taata we n'abantu bonna abafamire ye asaba kisonyiwo babeere nga bamusonyiwa taata kyawulidde oba ham wamuyambidde awo n'abanga abagata ekintu kino kiwa kyakuyiga ki abaana bangi muli eyo ne bazadde bammwe munenengana naye waliwo omuntu oyo asobola otuula wakati n'abanga abazza bumu n'abanga abatereeza remember ebisiki n'ebisiki waliwo olugendo lw'Abaganda lulya oh my god lwerabidde naye nga lutegera osobola olusaawo bwemuleeta ne muleeta omufunayo omuntu ali wakati aga nti owange musizinge fire nga musizinga fire tulemeramu nnyo kuba kati olutalo luno osooka n'obuuza what could be the reward Mirundi wavayo n'agamba nti omwana ono amwagaliza ntaana what could be the reward wakeera enkya ng'afudde era asigaza n'obulumi wayadde agamba nti abaana ayina bangi ono amulese ensi enaamujajinga meni ne bafuna bagamba Junior weetonde Junior nava nabeera nga yeetonde lwakuba basinga mwalabye engeri gye yeetonze nga banaye Junior ate nga musaifu yeetonda aseka bw'atyo Junior amanyira taata we
bemanyi era amanyi bwakwata taata we nakakkana amanyi bwakwata taata we nanyiga era ono omwana abasinga bagamba nti yatwala embeera za taata we kuba ne Mirundi senior tanyigirwa mu ttooke tanyigirwa mu nnoga tojja kumumanyira ogambe nti onaagenderawo tojja kumumanyira ogambe nti onaagenderawo kyova olaba nti each and every day avaayo n'agamba nti ŋŋenda kulwana n'akaana kano nkakuba epaka ŋŋenda kakuba paka wekayita wano siyitawo bwekajja wano sikaagala wange bwebadde bingi ate nga ne Junior agamba taata nange nina eddembe okwogera ku nsonga etambula egenda mu maaso. Remember Junior Mirundi yadagamba nti ensonga engeri gyeri sensitive omwana ono talina gitwala mu ngeri yakubalaata. Many people badde ku social media eyo nga bali ku nsonga za bujingo bakola bumeemu bakola omusajja nga azina bakola omusajja nga akola ki abalina n'eddoboozi lye baamukaabya nti ekyatembaddeo nnyo nga bamukaabya mumutaddemu ekidongo alinga akuba oluyimba. Ensonga zino ziri sensitive. Government weyaveerayo oba poliisi weyaveerayo bangetekowo kadde 2 nti bano eyewitness yaliwo nga incident eno egenda mu maaso bajja mu sente zaafe right now tewali yavuddeyo naye oyinza okuddeyo n'oyogera ebigambo notumanyi nti any time from now we bakwata bwe bati ne bakuteekayo fati tugenda kukola mawulire tandike bamukutte bubi bakoze batya tugenda kukola mawulire. So ensonga zonna ezirimu poliisi oba ensonga zonna ezirimu okutta ate ng'omuntu bamusiza masasi sigamba nti oba bamusalidde nti bamukube masasi kalabba naye bamukubye nga ne poliisi ekyanoza ebuuza ani yamukubye gw'ovaayo n'okola senimere gamba nti nno kyabadde kipange abasajja bakukima kyabadde kipange wabaddeyo. Yes, I know Pastor Bujingo yamanya ekituufu kyekyaliwo ffe kye yatunyumiza nti yagwa wansi w'emmotoka n'akola ki tutwale kiki waliwo n'abalala ade bagamba nti ebiwundu tebiriiyo naye ababirabyeko batuga ebiwundu gye birabekawo Eddie Kenzo yaliyo ne leero ndowooza okusaba ndabye abantu ab'enjawulo bagenze ne babanga abamukyalirako okuva ku kyaki ndabyemu abantu abakadde batubadde bangi okubeera nti bamukyalirako naye omusajja bamulekaawo mumulete mukyalira kyalira nnyo era nja Pastor Bujingo amala okukola service awummuleko aba yakawummulambo ate ab'egindi bazze oba tuwe katambi atulaga ebiwundu ffe tulabe ebiwundu kimaali kiggwe kozi buli ajja omulaba jjukira balya bajjuza ttooyi bakola kya akimala temugenda nnyo tawanya omusajja mulwadde temutawaanya nnyo ajja natuuka ekiwundu nga kitanabutanyo baba kyamujjanja bate bano baagala kula ate bano baagala muleke awummule. So I'm more than happy okubeera nti Junior ne Tamale Mirundi senior bakanyiza jogera nti abantu bano tubadde tubaleetana ku Megaton ffe twafuna muno obuzibu ate ne Junior tumala okukola interview yasooka Junior agamba mwe mupikaapika taata okubeera nti andeetera naye ate nga ffe tetulina buzibu taata tugenda omukolako shedala nga tetumenya bimanya nti balwanye Mirundi atandikirawo mumumanyi yafyuminga atandikirawo omwana yankoze bwati omwana nakuba nakola bwati natandika otunyumiza ffe tetwalimu whereby Junior ffe yali anje atunyigirira bwereere naye think ndowooza yategedde nti ffe tetulina buzibu naki naye kuba taata we yatunyumiza ebintu nga byali era abadde akyafyuminga agamba okufana obutanyagwa agenda kubeera nti afanaani ne Junior ne right now ensonga ziwedde era balabyekawo nga basanyufu maama Junior Tamale Mirundi senior Omugaga hamu nani ne Junior nyini babadde bulungi nnyo okubeera nti ensonga bazitereeza right now nsuubira kati bali mu bulungi jjukira nti Junior abadde abeerayo nnyo muzeeyi we aba ayina byayagala ayita Junior yamwangwira omwana ono amwagala nnyo era nga mutamanyi we nga okimanyi nti olina omwana oyo gw'ojagayo naye omwana oyo mwagira n'abanga muzeeyi ono kamuceekingemu nkolemu checks and balance koza amanda Batamale Mirundi betumanye nnyo Junior kakati era nawe newenkubuza nti mpaya abana Batamale Mirundi abalala toyina gw'omanyi mpozi owulira agamba waliwo noloya waliwo nakola mu parliament waliwo naali ebungereza abyogera ku right now omuntu gwe tuyina gwe tumanyi fenna Junior era Junior yagala nnyo taata we just that avaako Junior avaako n'afyuminga ate watunula mu kamera Junior ono wa kamera aba mulala nnyo n'ono wa bulijjo kuba Junior w'omusanga mu mbeera ze eza bulijjo ye muntu asinga okuwa abantu ekitiibwa Junior wamuzeeyi gyebale muzeeyi gigenda n'omulaba nga mukkakkamu nnyo naye watunulamu bwati kamera oba kamera eba acting nanyumyako n'omugenzi jjajja Ichuli ne mugamba twali tunyumyamu awo namuga wana ate ng'oli mulala nga nedda waliwo ba acting oba oweereza abantu olina okuteekawo embeera wewejjako bw'okola ki
ebanga acting oba olinga azanya. And that's why Junior kamera emala omutunambu ati nga ina live gyakola aba mulala nnyo nono waawano wa bulijjo Junior wa bulijjo aba ize ne kamera weebaawo akyuka naye nga Junior mwana wa mpisa tabaddeemu nnyo fujjero just as you know abavubuka ne bataata bateewuka so kizuna nti taata akwagala nnyo n'omuceekinga mulola bataata kiki n'aleeta n'oleetamu yagamba kaleete na kuba ye mukulu agamba nti abaana be yabaliisa nnumba yetanyigirwa mu nnoga n'omwana tanyigirwa mu nnoga so bwe butono bibadde olunaku olwaleero Omugaga Miss Kigundu nsubira ayina eddene lyataddemu awo ensonga ne ziba nga ziteera bulungi more than happy kuba pasa bujingo yite yasobodde okubeera nti abatuuza abantu bangi balimidde okubeera nti babatuuza naye Omugaga Miss Kigundu muganda waabwe yabatuuziza okubeera nti ensonga zino zonna ziterera muzadde Megaton maine bells okubeera nti mutambula naffe ku mutu guno kwa Megaton Media gamba nti obeera ngo subscribing liking ate obeera ngo sharing stories nyingi weziri wano atulina story ya Pastor Bujingo anga gye yakolera ngo house boy ayazze n'amulabako n'abanga amwebaza tulina story ya Tamale Mirundi nga awera ebigambo byeyogedde okubeera nti ebyaleetedde okubeera nti agamba Mr. Mirundi Senior Suse jangu tule n'omwana mwana tomwogerera bigambo ebyo binene tomuzaaluka tomuziika ng'akyali mulamu tomwagaliza mukuba amasasi jangu mbere nga mwogera tuuke ku nzikiriziganya naye ne Junior naawe kyusaamu taata tasobya omuzadde tasobya omuleka oba akoze ekyo oba akoze ekyo senga yagamba nti biveeko n'obivaako senga ensi etambula kati ffe tukola mawulire ekijja kyetukola tulina ne story ya Mirundi yennyini ng'era agamba nti agenda kubeera nti asonyiwa Junior ekiba kibe naye alidde mu bigambo bye omwana aba mwana oba olina okubeera nti omusonyiwa jogera nti stress ebawo omwana kati omwana wange mbeere nga tulwanagana bwe tutyo abantu bangi baba basanyufu nti balwana ababa bakuwalana baga balwane be bamanyi oba amutte n'osooka obuuza nti what could be the reward amuzeeyi wanyiigira Junior afunamu ki Junior wavuma muzeeyi afunamu ki fe abali eno fe twongere omudomo all in all bells okubera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media gamba nti nobeera nga subscribing liking ate obeera nga sharing muzadde Megaton my name stories endala nyingi zikyajja temuva ku mukutu gwa Megaton ffe bulungi temuvaawo.